ffenna olunaku olwokutaano tugenda sisinkana mutonzi waffe tusinkana muwonya oba nze oba Apollo oba Pastor Bugingo kati naawe bw'obozze jangu ng'ozze kusinkana Yesu. Yokaana omubatiza bwe yalaba Yesu ng'ajja yamutwanjulira yagamba behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yamutwanjulira oyo gwe tugenda naffe okusinkana. Yatulaga nti omwana gw'endiga ajjawo ebibi. Kati omuntu ne bw'oba oyina kibi Yokaana yamukwanjulira y'oyo. Naffe era gwe twagala okwanjulira. Teri ky'olina kyatasobola kujjawo. Ennyumba ya Mukama eyogerwako yeffe. Naye ate bw'osoma Bayibuli Yesu bwe yayingira ekibuga Yerusaalemi yatuukira mu yeekaalu. Bwe yatuukira mu yeekaalu yasanga yeekaalu bagifudde katale. Buli omu akolera mu byayagala. Essaawa eno yeekaalu yenze naawe. So Yesu okutuuka n'asanga ng'omubi yeegiriisa akolera mu kyayagala tekimusanyusa. Era omulimu gwe yakola kufulumya buli azannyira mu yeekaalu. So era bw'onojja mu lukuŋŋaana Katonda omulimu gwe kujja buli azannyira mu yeekaalu ye. Yenze yeggwe ffe yeekaalu ye omubi kyonna kye yateekamu atusuubiza nti kyonna kitawe kyataasimba agenda kisimbuliza. So Katonda tasobola kubanga ye yakutonda mu kifaananyi kye n'agamba endwadde zikulwa zobere nazo. Teyakutonda mu kifaananyi kye obeere ng'osibirwa emizimu kubanga ye si musibe. Teyakutonda mu kifaananyi kye kubeera nga osabiriza. Ayagala obeere ng'omuweesa ekitiibwa. Omuntu aweesa ekitiibwa Katonda y'oyo ali mu ebyo Katonda ebisuubizo bye yamutondera okubeeramu. So awo ojja kuba omuweesa ekitiibwa bw'ojja ekkololo jangu ng'omanyi gw'ogenda osisinkana oyo ajjawo ebibi byonna.